mbeera mu nsi bwe mbeera mu nsi mba nnoonyereza ne mmanya kati gwa nnoonya ebintu ng'amafuta oyiro beesi ya oyiro eriwa beesi y'amafuta eriwa nalye Cote d'Ivoire bwe nalye Cote d'Ivoire nze saabera mu Abidjan nagenda n'enkalakata manager wa kampu abasima amafuta e Cote d'Ivoire nze sinoonya mbw ati nnoonya onoonya kati kyogamba wagende Cote d'Ivoire wazina manager w'abana abasima amafuta noonya location ezo bwe zityo bannange abantu batandika okuyiga okwetega tomala geetega mbu kati lwaki kati mbuze ngenze mu nsi buntuuke mu nsi mbu ngende mu gavana nnoneyo ki okuleka okwo abantu okumpunyiriza enkwawa ngende kati era kenzire Uganda lwaki mujja kundaba nga ndi nazize baŋŋambye waliyo gye bagira gye bayokyeza gold waliwo ekifaawo mu Uganda nga the purify gold awe ngendo ogendeyo kampu eyo gye bapurifyingamu gold gye ngendamu olwenzi komawo e Uganda kampu emubende gye baŋŋambye kati sinnaba tutuuka naye wenzi komawo e Uganda mugenda kundaba mubende eyo gye bapurifyinga gold ate hoyima gye bajja amafuta ewamafuta eyo bayinza ewamafuta eyo birimu enkaayana ebyo I want to be safe birimu enkaayana oyinza okusala ne bakuba ekyasi mu kabiina kati mba nina okubeera safe ne kati Naku gwe ne ex-wo Cedric Mukasa mwakomawa Cedric Mukasa Cedric akyalina okukola ennyo kubanga Cedric nze ekyanjagaza Cedric nti yali aŋŋambye nti pilot naye bwe nakitegeera nti si pilot amaanyi ganzigwamu si mu bubi naye Cedric amaanyi ganzigwamu bwe nakitegeera nti si pilot kati Cedric akyalina okukola ennyo okumprovinga right which is going to take a lot of time kyovola kati Cedric akola Cedric akola avuga uba kati avuga uba gwe kategeza nakutoyina laavu waliwo omwagadde nga olwokuba agambye pilot nze Richie nali nzizeeko nembagamba mbu nina laavu nabagamba nembagamba nti Naku ekisooka ndi gold digger ekyokubiri sirina feelings ekyokusatu ndi opportunist era nze tojja nongo mmanyira mbusimanya ondeetera laavu mbusimanya ekisooka bw'oŋŋamba mbusimanya laavu I love you nyiiga bunyiizi sikyagala bintu byakuŋŋamba mbusimanya laavu kyova olaba saagala kummanyira nga ŋŋamba simanya laavu Cedric nali mwagaddeko nti pilot nga mmanyi ngenda kuyimirira naye ng'anyumira ebifaananyi jjukira ngenda yimirira wali ng'ali mu yunifoomu y'abakapiteeni neekubisa ebifaananyi anyumira ebifaananyi kwega ebintu ng'ebyo opportunist omuntu ng'olina ky'omufunako opportunist wulira kati nze bwetyo kati namanya nti si pilot kati era Cedric alina okukola ennyo bawanga omuzungu namwagalako kimu nti world traveler nze Naku ndi mumekesi wa ssente njagala nnyo okubeera ku mawooteri ag'ebbeeyi bange muzeeyi ata world traveler atambula mu nsi yonna namwagalako nti nina kye mufunako nsobola okutambulira ku ye ne ngenda mu nsi yonna nga nambula ndi tourist so asobola okunnyambako ku kirooto kyange ekyobwa tourist era kati next month ngenda Indonesia ngenda Bali next month ngenda Bali ntukirize ekirooto kyange ekyobwa tourist ekitegeeza omuzeeyi ono wamwagalako ssente ze nakubanga atambula
ng'atambula just kunnyambako kunguliranga tiketi kunsasuliranga hotels ze ŋŋenda okubeeramu nga ntambudde naye nga tewali nnyo kiryawo nze sirina laavu sikyalina sikyazaala sindi awo ninganga embuzi ensaata ndi awo sirina kale siri awo mbwoba ndimu amakulu ennyo era gwe bw'ojja n'ozigwamu bulijjo mpulira abakazi be bayita ba gold digger ba opportunist yegwe true definition ba opportunist mukola mutya ogambye ekisikuwulidde bulijjo mpulira ba gold digger ba opportunist nga sibitegeera bulungi ndowooza be bakuuzi naye ate olina engeri kati mukola mutya mmwe ba opportunist ne ba gold digger ba opportunist ffe tetubeera na laavu ate tetubeera na attachment tetuli attached to anyone nze siri attached nze Richie ba opportunist kati nze nsobola okugaba ku bba wange bwe ndaba nga nina kye mufunamu mbayagala omukazi tukole threesome nginza anoonya omukazi nze nnyini ne muga omukazi gwendeeta ayagala $5 kumba nfunamu nze oli omukazi gwendeeta muwa $10 nze ebina ne mbitwala nze broker kiwulira tuba tubala we tufunira yes tubala we tufunira kati ffe ba opportunist tetuli babbi naye nga twebeereramu obulamu ensi twebeereramu kati we nali wano ejjuuza eggulu Richie nasanga minister of rural development tamanyi Luganda weeyo eggulu yali azze kuziika ne musanga tunyumiza naye alina endali n'oluzungu lwayogera terutegereka bulungi ne bwe munagamba waneeno mulimu abamwana bagenda recording oli tamanyi Luganda n'oluzungu alwogera alubojja bubojja atusinkana nga ngamba alina abakazi 3 alina omukazi Embaale alina omukazi e Kampala alina omukazi eggulu ne mugamba tofaayo baby darling kubanga nze tebinkwatako nze ndi opportunist mbala wenfunira nze mbala wenfunira kati oba ono minisita oba nze kale ne bwankalakatamu lumu nansasula tebinkwatako oba kale ne bwampa ennyumba eggulu agenda ozuukuka ku makya nga ennyumba nagitunze dda kiwulira nze mbala bwenfuniramu ebyo ebya attachment tetubeera na attachment we are not attached kati gwe omusajja asobola okugulira gundi engagement ring n'ogisigaza njitunda eyange engagement nagitunda eno gye nnina fake bankoleramu fake original nagitunda dda omusajja gye yakugulira eryala ali wagitunda n'obagamba bakolere fake nagizaayo dda gye baagigula nagizaayo nagitunda dda nenfuna original era gyalaba ajjukira muzeeyi takyalaba bulungi kati analaba ddi nti eno empeta eri original oba teri original tasobola giraba amala kuteekako gaalubindi ng'era nze empeta eri awo wabula ate nga sente ziri omwo zitudde olina naawe ebizibu byo nina ebizibu ndi wano ettaka baali bammanja empeta eri awo etudde erimu obukadde 35 nze ntulera empeta obukadde 3 bwenfa kati bwenfa ng'empeta eri awo etuddemu ssente nkitegeera Naku naye kati simanyi ojja ozunga n'empeta ate nze tebinkwatako nze bwe tebinkwatako ne bwemba nga ndi mufumbo nga tuli oba ku honeymoon oba tuli ku holiday nze nendaba opportunity era nina okugenda nenkozesa eyo opportunity muzeeyi oba omuntu yenna gwendi naye nkuwa weebake ne weebaka otulo nze nenfuluma awo ddakiika buddakiika ne mmaliriza ebirimu gyange nenkomawo nenkuzuukusa Naku kyogamba yemmwe be bazina mu ttooyi iye mu ttooyi mu mmotoka awo nga nkulese wali ku mmeeza nkuleka ali ku mmeeza ng'obwoyiika endusu nga bw'onywa wayini nze ne ngenda ali ebweru mu mmotoka ne nkugamba nkuba ssimu
Nze siri attached to anything. I'm not attached to anything. Anaye munasonga ni mwekifuba. Omusajja omuleka wali eri ku counter ku bbala ng'atudde. Ng'atudde kati nze bwe nalaba opportunity y'obulamu bwange mbu kubanga ndi naawe bw'okanula amaaso ebyo tebikyakola kati Rich nze ku mulembe guno kyendabye nze opportunity buli opportunity ejja mu bulamu bwange mba nina ogikozesa oba ndi ate ngezesa emikisa gyange ngezesa emikisa gyange njigezesa mpulira byakwebereramu bintu byakwebereramu so omulamwa gw'otuleetedde olwaleero Rich mulamwa mulungi nnyo leero gw'otuleetedde simanyi oba lwaki walwawo guleeta omulamwa gw'olwaleero nze gunyumidde nnyo nti kuba otandikira okwo Naku mpulira omulamwa gw'olwaleero olyose n'oguleeta Rich nze mbadde nnyo mu relationships n'abantu bangi sina relationships kale nga nze era akola mu katale k'ensi yonna nsisinkanye kati this is going to be personal by the way comedy aside biki this is a real talk Rich nze mbaddeko mu katale k'ensi yonna nsanzeeko ku bantu ab'enjawulo okutandikira ku bazungu ku bayindi kuba Uganda kuba Nigeria mu nsi za Africa zonna naye omusajja akyasinze obukopi n'akamanyiiro n'obusiru n'okugamba n'obutaba na sitayiro ye musajja Omunayuganda abasajja Abanayuganda mweddeko Bassekiganda mweddeko Bassekiganda temulina sitayiro Bassekiganda ekisooka bakopi obukopi baba buyonka ku mabeere I don't know simanyi naye nze mbabuulira I'm telling you out of experience Ssekiganda ye musajja akyasinze obutaba na sitayiro Bassekiganda bava e Uganda n'agenda ku Bulaaya n'atuuka ku Bulaaya n'alema n'okusoma sitayiro eri e Bulaaya kati gwe Rich you are different watuuka e Bulaaya n'omanya eyo Bulaaya n'osoma engeri abantu gye bambalamu ku Bulaaya oyambala engoye ziri ku fashion nti guno omwaka tuli na fashion bwetyo n'oyambala engoye ziri ku fashion osula wekka Rich Bassekiganda bali eyo basula nga mbizzi balya bubiri oli n'agoya oguwunga guno baguyita butya tsunami akawunga ako bakayita batya akayero ne bagoyera we basula we bagoyera akawunga ne bagula bino ebikoko ne bagula bino ebigi bye babumba obubumbi mpulira basula kirindi ne boolaba abantu abasajja be mulaba abasajja mwe bemeegomba muwaneeno ku Facebook genda wala naye kakati gezaakola evereremu naye baneze nzize kwogera mazima ebinuma ebituluma Rich Samolina akawunga bakayita Samolina Rich njagala ku live wano ku live tuliko abantu bameka 600 Rich njagala bwe kubeerako abavubuka essaawa zino okubira omuvubuka omu ku omu tufuneyo abavubuka 10 ng'oli alina waasula ng'asula yekka nga bali ku Bulaaya kizibu nti abavubuka Abanayuganda oba Bassekiganda obukopi bubalemeramu bakekkereza nnyo balangira kugamba bayina empisa ey'ekikopi ekyasinze mu nsi yonna Rich nze nfunye ku basajja nti oba mbaddeko n'abasajja kantandikire mu West Africa kantandikire okuva waggulu mu West Africa mbaddeko n'omu Algeria balinga abagundi boogera na Lufalansa kantandikire waggulu nabeerako n'omu Algeria engeri gye yampisaamu n'obeerako ne bweba nti oba omubadde Justin Katale nti just Katale n'omanya nti bwokera ku makya n'asasula
naye engeri gy'akuyisizaamu akupikinga up n'akutwala mu restaurant decent dinner n'akuwa ku bumuli n'akufiirafiira ku buperfume even n'akolera ne ku shopping ne mugenda eno emboozi ngenda ginyumya eri eno emboozi erina experience oyo mu Algeria kirira wansi Morocco genda Cameroon Liberia Liberia yalina musajja mufumbo naye ng'omu Liberia akeera ku makya n'ajja n'ankolera shopping n'amanya nti byonna mbirina amata biki buli kimu kirina n'alekawo ne ssente enkalu n'agenda ewa mukazi we n'avaayoko nga ssaawa 12 awo n'akomawo baby you okay yali tamanyi na luzungu nga tamanyi luzungu ebigambo by'oluzungu bitono nnyo naye najja n'akubuuza you okay baby you need anything bw'aba olina ky'oyagala n'adduka emisinde n'afuna uba n'adduka n'akireeta eyo tuveeyo Nigeria Nigeria ng'akeera ku makya n'ayoza engoye n'ajjako amasuuka ate bayonjo n'ajjako amasuuka ku buliri nno ng'okyebase n'akugamba baby come and sleep in the couch n'akwatirira nako ng'olinga baby n'akwatirirako n'ogenda mu couch ne weebaka n'aleeta kidduve n'akubikkira awo n'ajjako amasuuka n'agenda n'agateeka mu mashini n'agooza n'afumba emmere obeera oli awo ssaawa 6 baby na baby food come and serve yourself food n'ogenda n'olya emmere ne mumala olw'eggulo n'akugamba baby na baby let's go mall to walk around I want you to look good my baby na baby n'akutwala mu mall obugoye amanyine Nigeria bali creative they are very creative n'akutwala mu mall n'alaba akagoye n'agamba baby kana akagoye kakunyumira era ogenda okegezaamu ddala nga kakunyumira akagatto n'akugamba baby ku weekend tugendagendako ku swimming pool njagala obeere ng'oyambadde obugoye bwa pink n'akuwa ideas Nigeria bali very creative with love and intimacy n'abeera awo nga kwegamba ng'owulira oli comfortable Nigeria kumakinga okuwulira ng'oli comfortable ng'oli na security mu bulamu bwe muba mutambula kwata ku mukono akusitulira ensawo okiwulira akusitulira ensawo yingira e Ghana yingira e Senegal waliwo omukyala wuno yazzeko n'agamba nti Abasenego bawoma Abasenego balina omutima omulungi Abasenego balinga bazungu they are like Europeans they are open minded they are honest ono omukyala eyabaddeko simala bamuyita Madina Abasenego they are like Europeans era bw'ogenda e Senegal Richie I wish one time you go and visit the Senegal, Dakar. You will there is no difference nini. Ngali mu Europe. Obera ngali mu Europe, people are lovely, people are open-minded. Kugamba obera ngali n'omuzungu, obera n'omusajja mu Senegal, obera ngali n'omuzungu. Gende Mali, Burkina. Mpozi kati awo tuba tukiridde waneeno. Kati tukiridde kati tuzzeeno tukiridde waneeno kati abalitri yabafu bawunya katungulu kyuma abo eyo grade era yemu ne yaba na Uganda abalitri yabafu Abasomali bafu aba Ethiopia bafu eyo loss era eyo bannayuganda mwaganya okwetiga naye timutawaana. Yes, Dana King, even Ghanaians are good. Kati tuzze neno bayitayo bati eyo bayitayo Central Africa. Bayitayo Central Africa. Ethiopia, Eritrea, Somalia, eyo wafuba ne temusala. Eyo temusala abaana Uganda eyo temusala. Eyo yo wafu. Kati tukiridde East Africa. Tukiridde East Africa. Pozi buno obuntu babulya batya? Buno Easter eggs. Okateeka buteesi n'okameketa munda kalimu chocolate. Babumpaddeyo ku mulimu. Genda maaso amma. Okay, nkalya buli nga bwe kali. Nga bwe kali bw'oba oyagala okagaya bw'oba oyagala okanuuna. Kalina chocolate. Kayinza n'okuba mu cream munda. Kati tuyingidde East Africa. East Africa
East Africa mukama yatuteekako ekikolimo abasajja baffe baliko ekikolimo East Africa kyekikolimo ekikyasinze mu nsi yonna ey'abasajja Abanakenya bakodo bazibu ate tebamanyi kalakata bali awo balinga mbuzi nsaata bamantala bumantazi kukanula maaso na kuyiika ndusu bo bali loose wedde emirimu Abanakenya tebalina na kye batugamba Deni bwe tudde Tanzania Abatanzania beeyerusa tebalina maanyi ga kisajja amala genda ku ndago okufuna amaanyi g'ekisajja abo bolosi Bannayuganda baatoolemu abakopi Abannayuganda tebawa East Africa kugamba olemu yo East Africa East Africa Bagwe bonna obalabyeko batunnyonnyole twagala kubannyonnyola bonna balabyeko bonna kale mu Africa wano mu Africa kati tulimu awo mu East Africa awo Abakongo kugamba Abakongo boolemu Abakongo kale mbatya buti naye tebategeerekeka Abakongo nze sibategeera sanga omusajja alinga mukazi oba bali babisiyaga musajja alinga mukazi yeesiga lipstick ayambala empale zino empale ez'abakazi zino ezagundi baziyita loketo empale agisibidde nze sibategeera kuga tebali attractive they are not attractive mbu obeere attracted mbu omusajja kuba omukongo balinga abakazi bateekako lipstick bakola enviri bakola weight look bakola weight look osanga omusajja ng'alinga mukazi ate akoze weight look yeeyerusa ataddeko lipstick n'ogamba ono mukazi oba musajja kugamba Abakongo tebategeerekeka Abakongo tebategeerekeka enjala bazisiiga ina bo tebategeerekeka nze bo bannema kale tebali attractive era tosobola kubeera awo nga nti nafunye omusajja omukongo ankuba kizibu then bwe tudda neeno waliwo kano akasiba kayita batya Burundi ate abo bafu abensi yeyo yabaleka dda abo teri musajja abasigaddeyo abasinga bonna basiyazi abalala balina ebiteega kwegamba olemwa abo yes East Africa kuga kikolimu East Africa eriko ekizibu nga yo mu side y'abasajja musibase kiganda then tukirire awo tuyingira olwo Sahara South Africa awo tuyingira Zimbabwe Zambia abavandimwe nga tobogeddeko abavandimwe bakodo bakekkereza abavandimwe nze mbadde mu Kigali emirundi mingi balina amateeka mangi balina olugezigezi ovanga ne ku musajja muli mukulya n'atandika okulagira tebategeera bawandula amalusu kwegamba ye bakekkereza nnyo kale balimu olunaku ate balimu n'okusosola baagala nnyo abakazi nga bakazi baabwe tebaagala kugenda bweru nnyo bweru beepanka nnyo balina olugezigezi nze mbeera nnyo ekigali nembeera wembeera mbeera mu ssenta awo bwe watyo waliwo watuukirawo buli muntu kubanga nze mbeera ekigali either nsula ku Bumwe oba nensula ku Serena awo wennyini mu ssenta kati woosula awo wennyini wensula nfulumamu nange neneetega kubanga nfuluma nengenda oba nengenda mu restaurant neneetega n'otula mu restaurant bawandula amalusu basukoola amanyi okugamba mbuguba musango bawandula ate n'ekirala bakopi nnyo kale balimu olunaku oba lwakuba baali bakava mu ntalo baba bakava gwegamba bakopi nnyo tebagaba ssente balimu olukopikopi ssente azijjayo azikwatirira like they don't offer like oba n'ogamba nga bw'onaalaba nti kati bano abasajja benjogeddeko abeeri waggulu mu Africa omusajja bwakutuukirira nze mbadde mwanda abanayogera ku musajja gwe nali naye awo
ku hotel Kigali. Guy yafuna enamba yange mu lift yali mu Nigeria. Bwe yafuna enamba yange mu lift n'agenda mu room ye. N'agenda mu room ye n'angamba, "Hi baby girl, you look nice. Are you open? Can I offer you a coffee? Can we go for lunch?" Akitegedde nange hoteli gye ndiko ya bay. Kitegeeza I can afford whatever. Naye nga era omusulabo omusajja Omunigeria, abasajja Abanigeria basajja bali confident and they bakabi. Abasajja baba waggulu awo mu West Africa awo North Africa abasajja bakabi mmwe temubazanyira nako. Naye kati Omunyarwanda akusanga akugamba hi, how are you? Oluzungu kale terutegeereka bulungi, kale ekyolulimi isoke. Naye bw'atuuka ate okugamba tugende ku lunch oba bakekkereza nnyo oba kiki, I don't know. So East Africa yonna nfungo gasseko ne Congo. Era bannange bakyala bannange abeetezi, bakyala bannange abeetezi East Africa ng'ogasseko ne Congo, eyo mugisazeemu katale k'ensi yonna muteekeeko musazeemu, eyo mugisazeemu. Tukirire wansi Zimbabwe, Zambia, Mozambique, Swaziland. Abo basajja balungi naye banaku. Abo basajja balungi naye banaku. Aba South Africa, bwe tuyingira South Africa, aba South Africa bonga bo balaba dda. Tebalina maddu g'abakazi. Abakazi baabwe banyirira nnyo kati goveno ne Naku yo wenna oli musiiwuufu, olina amannyo mangi mu kamwa, olina ebitege amagulu ga side kono. Bali abasajja ba South Africa balaba balina abakazi abalungi. Balina abakazi abalungi kati fe Abannayuganda eri oba tolina maketi, eri oba wakadiba. Oba wakadiba. Abantu banyiize banene munanyiiga, nze njogera mazima, I'm talking out of experience. Kiwulira. Kati South Africa Omunnayuganda era Omunnayuganda aba South Africa abasajja aba South Africa tebatuyinaamu interest. So Rich, to be sincere, nze sizinanko ku mu South Africa. Nagezaako beetega. Beematira nnyo. Nagezaako okwetega. Waliwo we nali nga waliwo hotelo nga kuliko aba South Africa nga mulimu bano ba whites nga mulimu n'abaddugavu, yali mixed aba ba whites. Kati nali ngenze kwetega bali bazungu nga ndowooza bazungu. Ngenda okulaba baŋŋamba nti baki ba South Africa naye nga beeru. Kati awo nendabamu ate nennengeramu abaddugavu abo aba South Africa naye nga basinga obulungi bano abazungu. Kati nengezaako okwetega naye nga wa nga bantunuulira bati banda bakyamuli. So kati abasajja Abannayuganda guno omulamwa gwoleese, abasajja Abannayuganda please mweddeko. Abasajja Abannayuganda mulina emize mingi, emize giigino wammanga. Bassekiganda emize giigino wammanga. Bassekiganda temumanyi romance, muyina omuze ogw'okwambala bu underwear buno obwa chekiti obwedda obw'abakojja baffe edda, kuba nze nzijukira kojja wange ng'ayambala ako ka underwear aka chekiti nga kaliko waneeno we babikulaana akatuli nga akaanika ku kanaayo obwo buchekiti obwo bu underwear. buno obuliko obupeesa wano mu maaso. Obwo buliko obupeesa awo nga kazimbazimba wano, kalabisa bubi omusajja. Bannange Bassekiganda mukomye omuze ogwo. Waliyo underwear eza Calvin Klein Rich ozambala ano tuziraba nga underwear ya cotton bulungi, ekutte bulungi, ebbino ddala bulungi. Naye omuntu Bassekiganda mixing ennaku zino nteekamuko ne ku Levi's ku diesel nyambala kati underwear za njawulo. I mix. Naye ng'oziraba za cotton zikutte bulungi akabina. Naye abasajja b'ennaku zino naddala Bassekiganda bakyagenda ne balonda ziri underwear za chekiti n'ajjamu empale nga yenna ene mabega abeera ng'agipamyemu. Jjukira balina amagulu amabi galimu enkobogo, n'omutunuulira mukanda wo konna kagudde wano kalebedde wansi w'akabina n'ogamba bannange tuli ku kikwegana appetite n'ekuggwako.